nawuliddeko era omugwagwa omu ng'ayogera ebitaliiyo nti yalina amaka emaganjo nga yagulayo. Kafeero emyaka gyonna gye yapangisa emaganjo yali apangisa. Teyagulayo yadde akajiiko k'ettaka. Ne we twabeererayo nga tuli n'ab'ekinywi kye, Mabirizi, Fred Musomesa, Kaweesa ne Kasujja. Kafeero teyagulawa, yasigala apangisa. Ne tuvaawo kaawo ne tugenda ebweyogerere mu maaso g'ekkubo. Kojja ekizibu towabulwa. Naye ne gw'ozadda tolina tompa budde obadde oyogera bintu byo bya kigwagwa. Obadde towabula. Olwekyo kojja ne gw'ozadde akubira engoma n'ozimu. Nze tasobola ginkubira. Kuba bye njagala okuba abatabimanyi. Akubiramu abatasobola kukola bye mukola. Okunywa tekutandikidde Kafeero. Lema kulowooza nti olw'okuba oli yanywedde nnyo alabika bwa Kafeero. Obwo buba busiru. Oli aba akwebuuza n'okuwunya nti ono yajjidde kyo. Olowooza nti vocabulary y'okunywa, ekigambo kunywa. Abantu batandise. Omwana bisirikirwa gw'ayina wa mikwano gya Kafeero nfanfe era asongebwamu olunywa mu kwabo ye Papa Misa Kisemakula. Ekyo kimanyiiko kikojja. Ekyaki? Eky'omwana wa munywanyi wo bisirikirwa. Himanyi nti bisirikirwa alina omwana. Ani abadde alikiyita ekipya ntayina. Mbu wammwe ku mikwano gya Kafeero era Ebuloni abaliko kafubo thank you so much mbenyo kubeera nga mulaba wonna wosinzidde okutulaba okola kyamaanyi nnyo mbebaza nti osalawo emikutu gyonna emirala n'ogyerekereza nolaba guno okola kyamaanyi nnyo olunaku lwaleero ebigambo bingi ebitambula ku social media nabagamba nti omwogezi yeka gwe tulina ayogerera omugenzi Kafeero pyala we yekojja kagatto ye buli nsonga gyendaba nga ateteredde nzija ne tuba nga tugitereza bingi bitambula ku social media okwo naye nga atera twongera okusaasira mukwano gwo Gerard Kiweewa omulangira Gerard Kiweewa yafiiriddwako mukyala kitalo nnyo so twadde naye gulaawo twabadde naye oyo nno omuwala omukyala oyo yafudde Gerard Kiweewa yakafuna kawala ne mubuuza nti akaana akato kaagazaaki akawala kaali ka myaka ndowooza 15 ne mugamba bajja kusiba ggwe naye Katonda n'ataza tebamusiba abamubaddemu n'abaana nga bana ekyakoze bubi nnyo bambi Gerard n'ate nze kyankoze bulungi okufiirwa kati walwa kufiirwa nga ennaku z'omwezi oba nga 29 sho yaffe badde tejja kufa naye yafudde kati eyasatu mulumu kuba ennaku yandimaze nakunamba ng'akyali eri mu kufiirwa ate oba ogenda mu kufiirwa okuziika n'asulayo olwasatu n'anywa nnyo n'aba nga tasobola kusituka kukola naye ye n'eccupa bali bwe bati oba Kafeero tayigirizanga muntu yenna kunywa ekyokusooka obusozi Kafeero nga bw'ojjanywera anywa ali bwogu gw'olinako omuntu agamba nti twabeeranga nga tunywa ne Kafeero naye obujulizi ono yabuwa nti okunywa Kafeero yamuyigiriza okunywa okuyigiriza kati waliwo kabaawo obwokya anti kati ye Kafeero yali tawoomerwa bbiya ng'anywa nze nagiyita nga ndiro naye ng'era mugamba naye Pawulo kikunywesa kiti wala gy'olaba abotola pipa ate gwe omuntu anaakwata ku naye gwe olaba ogamba mbu ye yamuyigiriza kati waliwo omwana wono gwe baasondedde ssente Dwakini master wene gundi 40 sinnamu oyo tebannamusondera ku ssente naawe naye bamusondedde bamufunya ne poloti beebale kale nze ngamba gundi gwe yasonde musinguzi nze ngamba muwanguzi kati kale malirizo ebya muwanguzi nange ndyoke ennyumya okugwenjogerako kujali watu omulala gubadde nze njogera ku gundi gwe yasondedde ssente Bruno K kubye nga yasasudde ebbaala nga nnya agenda anywa bunywi agudde wansaati agudde ali ku ssente ze bamusondedde mpitirivu zigenda mutta naye ukimanyi kujja olabika mwana wa Kafeero eyenywa gyanywa nanti n'obusiru abamu abantu aboogera bwe batyo basiru kakati waliwo anywa nga we Zambia ng'anywa bw'atyo waliwo abanywa bwe batyo nga be Kenya waliwo abanywa bwe batyo nga be Congo bonna baana ba Kafeero anti kati okunywa wano mweno family kuliko kakalandi naye anti ate kiba kya busiru nnyo bambi njala kubuulira kino olwaleero oleme kutuuka walala bantu gamba nti musajja ayogera nga atalina magezi omuntu gwe bayita Waddanga teyali muganda wa Kafeero naye Waddanga yanywanga okukamala kitegeeza nti gwalowooza nti okunywa ennyo kutandikidde Kafeero
kati lwaki otuuka okulowooza nti anywe nnyo aba muganda wa Kafeero aba mwana wa Kafeero tolaba nti olina wooteeka kaliko egiko obutaba n'amagezi kojja mu baana bonna abaakebeddwa kuliko abatanywa kyo sikigaanyi naye ŋŋambye nti mu butonde kati nze omuntu eyakola sayansi mu butonde bw'omuntu wabaawo akayikuusa ku famire yo kati onaye kali yatwala kunywa kati gwe kyolowooza nti okuggyako famire ya Kafeero teri famire endala kati amagezi ogakozesezza bw'obadde oleeta ekyo bw'oba ogambye nti obutonde kojja ekizibu towabulwa naye ne gwozadda tolina tompa budde obadde oyogera bintu byo bya kigwagwa obadde towabula olwekyo kojja ne gwozadde akubira engoma n'ozi nze tasobola ginkubira kuba byenjagala okukuba abatabimanyi akubiramu abatasobola kukola bye mukola okunywa tekutandikidde Kafeero lema kulowooza nti olw'okuba oli yanywedde nnyo alabika bwa Kafeero obwo buba busiru oli aba akwebuuza nokuwunya nti ono yajjidde kyo olowooza nti vocabulary y'okunywa ekigambo kunywa abantu batandise kimanya nga Kafeero amaze kunywa kati abanywa mu famire yammwe nabo baana ba Kafeero nedda nze sagala muntu ayogera bya kisiru abanywa mu famire yammwe nabo baana ba Kafeero kati eyo nayo gy'otambulira tolina bantu b'osanga nga banywa amabaala g'osanga eyo kati baagaggala kuba Kafeero yafa muleme kwogera bintu kulaga temulina magezi interview neggwa kojja bweba tegwerekeyo bwolowooza nazaalibwa nkola interview bwolowooza obulamu bwange oba haafu yaabwo nkoze interview bigenda kojja kagata exclusive bigendeko era bajja kumanya nti oyo tayagala nonsense tosobola kuddirawo n'oddira omuntu akukyazizza nze sikifaako era bw'obanga onkyazizza ng'ogenda kukola bya kisiru ngenda kuwa mwe mujja kulowooza nti nja kuleka oyogere gasiyawo kojja tuveeyo eyo waliwo omwana leero ali akajja ku mukutu guno ayagala okumanyako ku mukwano gwo Kiweewa Gerard Kiweewa yaani ate bw'omala okwogera ndi ye Gerard Kiweewa olwo ate oba okyabuuza kintu yaani tuba ontegeeza kusima profile ye omuntu Gerard Kiweewa y'omu ku bayimbi abajja mu mirembe gya 89 eyayimba najja bukyajja nga buli albamu gyafulumye baako hit ye muntu ayimba ekintu ekimuli ku mutima ye Gerard Kiweewa era bw'oba oyogedde ne Gerard Kiweewa takugamba byatali tayinza kugamba nti amanyi nyumirwa nnyo okuvuga emmotoka speed biki ebyo byo tajja bigamba naye ajja kugamba nti banne simanyi oba naasobola okugira nti nga sinyweddeko mbadde njagala nkole kino era nga ne bwe muba ku show eddakiika bw'abeerawo eddakiika nga 3 nga yeemulula ng'agenda akola ki wabula nga wa mirembe nnyo alina emirembe gye Kiweewa yava mu Makula Gita Singers gye yava bw'avaayo n'abeera ne Kafeero n'amala ate n'agenda n'abeera kuba olwo yali mu kubeera mu Makula yali ali ne Kasujja ng'ali ne Kabuye Sauda Lubalala ng'ali ne Mabiriizi John mwalimu ne Musomesa Kaweesa Fred nga bwe bali Kafeero bw'asayininga nti avaayo oyo ye n'asala wajje mu picking guitarists n'abeera mu picking n'akola bulungi we yatandikira okuyimba oluyimba olwamutunda ennyo baluyita abateesi ballo era kati n'addamu n'akuba hiiti endala bagiyita ekiwuka eky'eddalu ezo ennyimba ze buli lwakuba n'addamu n'akameeme ntwalira kameeme n'addamu n'akuba empale yeegwa alina style ye entamiivu gy'ayimbiseyo n'aleeta n'addamu n'akuba oluyimba Samwagala banjagaliza mwagalizi kojja
Lero topic teri kukiweewa just nyagadde omuntu musigira kifaananyi. Lwaki onsimoggodde. Kakati kojja abaagala ebyo n'ebisingawo bajja kgenda kojja kagatto exclusive. Ebyafaayo bwe bityo nja kubanga byonna maze obibateerayo. Bitemeeteme bulungi. Mujja kubanga mubifuna bufunyi. Kojja nga tumuvaako. Kakyaka akenkizo that unique thing kyalina ekimwawula ku balala kabadde kiyadde ngamba of camera ejjo. Gundi. Ekiri ekimufuula unique ku balala. Unique kwe kubeera nti ennyimba zaayiiya n'aluyimba ng'olaba kyayimbye kyali. Kuba bw'ayimba akameeme akayimba ng'omutamiivu ng'era olaba mutamiivu. N'akuba ekyeddalu ng'era olaba eddala ddalu. Eddalu limulinnye ku mutwe. Bw'ayimba banjagaliza mwagalize. Buli kyayimba kyonna ayambala ekifaananyi kyakyo. Ye nga ye ali artistic. Okay. Ali artistic. Whereby nti bw'oba oyagala ebintu nga oluyimba lwa luyimbe ne bw'olumuwa nga si yaluwandiise n'ogamba nti oyagala alukuyimbire bw'anaaluyimba ajja kukuteekera ekifaananyi mu luyimba lwo. Bali abalulaba balabire eddala nga adipictinze kiwabadde oyagala. Kajalo n'akalaka yakoze kana ak'ebyuma nabyo abimanyi byonna paati eyo. Gundi yali mukubi nga mukubi wa drum azimanyi. Mukubi mulungi. Be bamwe era abali nga okube yali atukubira ebiseera ebyo drum bamuyitanga Sula Katende. Yali muzibu nga gyetugenza okuba muyinza okuba nga bagenda kuba luyimba lwa gganga n'agenda ne babagamba nti yamaze okunywa agudde wali takyasobodde kati nga aliwo gwokuba kati oyo n'abanga kyamwangwira n'akwata n'amala okukubira banne n'afuna omuntu omulala n'amukubira naye bw'anaaba ayimba. Kale kitalo nnyo nnyini ddala olw'okuviibwako mukwano gwe gwe yawangadde naye nno nnyo y'omu ku bakyala abo yatandika nabo eri nga bw'ogambye emyaka gyali mito. Yali mito nnyo era twali tumanyi bagenda namusi. Kituufu. Omumanyi? Nze simumanyi. First time n'omulaba ndowooza. Ntera omulaba nga ayogera ageze bw'ati nga simutegeera oba aba awunya kamwe oba kisimanyi. Kojjako kazindaalo. Babukwatirira. Waliyo akazindaalo simanyi. Akateekebwa wano bwe kati. Naye mpulidde ebintu ng'alina ebintu by'ayogera. Naye mbadde saagala kubanga amwanukula kuba ajja kulowooza ndi olwayogedde n'avaayo. Kati kikyamanyi alyoka agambe nti nze byenjogera bijja kunjokesa. Era yajjeewa ebyo byayogera mbu simanyi abasasule. Abasasule gwe kuliko gwe kuliko Segawa kuliko bw'abamenya. Anti kakati ekirungi nti ye kye akolera ki? Ye tayagala kugenda agende bamusasule. Yakolera abantu. Nze munnaye omuntu ayogera ebintu ebitaliimu magezi. Manyi abantu basinga obungi olw'okuba byayogera temuli magezi. Atandika okubuukira abalina bye boogera. Naye afuna relevance. Kati nze mbadde saagala kumalira ku malenge. Waliwo gye bayita amalenge. Amalenge gatya? Kati okugira bw'oti n'ofuuwa kino. Kino ky'ofuuwa ly'eddenge. Kati beebo. Sibamalirako so lodi bite mu ddenge tosobola ddiwa budde bwo. Oyina ebyokukola. Bw'oli bw'ayingira zaamu ekyobusiru omanyi omuntu ataabe na magezi. Kw'omulabira kugamba nti gundi bamuwadde ssente kuba ayogedde kino. Kugamba yalowooza nti balina kumala kuwa ssente okuba n'amagezi agalaba ekituufu oba ekikyamu. Kati nze ate eyo level si kwendi. Nga bwe yategedde nti eyo bagabayo ssente. Agenda afune ssente. Lwaki oyasamira obwereere? Kojja tumuleke naye. Sirina budde bwe. Narrative endala kojja eri ku social media. Mweddiza kalenda bwe ne research. Ate nga bintu byali bintu bya kafeero. Mulimu Can Records, mulimu nani omulala awo byonna bya kafeero. Olw'okubeera mwagala okukusa ebyobugagga bino mutandise okusiga akazigo ddala bintu bya kafeero mu byezze mpaka ku ssaawa eya leero. Kinkoze bulungi ate yabadde akunnyonnyola naawe ng'owuliriza. Ate munnange beefudde abakadde baako. Ekigambo Can Records kitegeeza kyeki? Omanyi kye kyekitegeeza? Mpulira Can Records. Kati ezo abbreviation ekigambo Can abbreviation. Oligenda okukitegeera nga mannya ga muntu nannyini bintu ebyo. Kalenda tebangako ya kafeero. Mbu yafa agiguze. Baleese endagaano zaayo ko yagulira.
omanyi nze siri musiru kutuuka ku level eyo oli kunyumiza ndi baagula omanyi waffe gye baguze ettaka oba gye baguze ekintu omuntu aleeta endagaano ze yagulirako na buli kimu byapa ekyo ekizimbe nze nagenda okutandika okukyakala nga kalenda weeri ate nga Kafeero yali muto ku ggwe. Kafeero tafunangako kirowoozo nti ali agule ekizimbe wekiti. Kafeero takolangako studio gye bayita nti Can Record Semakula yagikola. Misa Semakula musajja watu yagikola mu bugubi obw'ekitalo nga studio ziseera koye kakole iye. Ekyokubiri abantu abatalina kye bamanyi enkolya zogerera zimanyi nnyo okunyonnyola bye zitamanyi. Kati oveera onnyonnyola ekintu ng'ekyo nga ne nannyini kifo waali kati oli yafa nnyiniyo naye management yayo weeri egirina bananyini estate eyo weebali kati mugende mubalumbe nti bino bintu bya Kafeero oleme kwasamira eyo mu bintu byali bya Kafeero mwekobanyi kale omanyi teri kiswaza n'ogamba mbu ate gundi nayo yali ya Kafeero nanka ne Can Records kalenda yali ya Kafeero. Kafeero nga yali mugagga yali akozeemu ssente ze jjukira olwo n'ebintu byagulanga n'atafaako ate oba mugamba nti bisirikirwa yamumalako ssente zonna ate ebyo yabigula atya katolaba amanyi abantu oba owandiika script olumu zikulema okukola ki okumaintaininga. Nze mmanyi nti Kafeero yali yagula ebintu ng'ebyuma byo yabigula byali mu bungi. Kafeero yagula obupolotipoloti naddala. Kafeero yali tasobola kugula kintu kiva kasita mugundi mu Kyaddondo muno oba mu Mpigi. Yagulamu ekifo kimu awo gindi Erweza. Ate waaliwo ensonga lwaki yali agulawo. Abatategeera aboogera kati gye bataamanya era gye batalimanya. Ensonga ki neekusikira sijja gyogera kati bamanyi njagala kati engeri gye babimanyi nnyo ne bamanya nti yagula ne kalenda naki kati bo batubuulire lwaki yagula Erweza. Nawuliddeko era omugwagu omu ng'ayogera ebitaliiyo nti yalina amaka emaganjo nga yagulayo. Kafeero emyaka gyonna gye yapangisa emaganjo yali apangisa. Teyagulayo yadde akajiiko k'ettaka. Ne we twabeererayo nga tulina n'ab'ekinywi kye Mabirizi, Fred Musomesa, Kaweesa ne Kasujja. Kafeero teyagulawa yasigala apangisa. Ne tuvaawo okaawo ne tugenda ebweyogerere mu maaso g'ekkubo liro lye bayita Kivu e Bulaaya. Oba gwatiro baliyita gwatiro oba mu maaso g'ekkubo bayita gwatiro awali ogupande Kivu e Bulaaya opposite nakyo awaliwo sono tanka gw'amafuta gwe bakozesanga gw'amazzi awaka awo n'apangisaawo era nga teyagulawo. Ne tuvaawo ne tugenda ebbunga okuliraana Kafumbe Mukasa nga olwo era ebyo byonna byogera nga tutambula n'omukyala bamuyita Maama Nantongo. Kafeero teyagulawo yali apangisa bupangisa era mu kuva eyo era ate yaddayo emaganjo n'apangisaayo n'alyoka agula Erweza. Kati aboogera ensonga gye yagula ebifo bye yasinga okugulamu ebifo ng'agize bwe yagula Erweza yagula nnyo sayidi z'Enkokonjeru mu tawuni Enkokonjeru. Obwo bundagaano obwo yagula bungi naye ate obusinga tebaakola ndagaano anti kati nga ye tafaayo bw'omugamba nti nze nawe ntunda kuba Nkokonjeru yali amumanyi omugamba nti wano bwe watemba wano okuliraana wano nti ng'amuwa ssente era nze ŋŋamba nti obusinga baabutunda banyini bo baabwezza. Kati ono agamba nti kalenda yali yiye ne Can Records kati atuyambe kuba oyo yateekwa okuba nti y'omu ku balina oba bwe yali agula yasigaza ku kopi ey'endagaano. Yamba abaana ba Kafeero mugende mubanje ebintu ebyo byoyogera. Kale kojja nagambye ensonga ku nsonga olwayo tetujja kuwanvuwa omwana bisirikirwa gwayina
wa mikwano gya Kafeero Nfanfe era asongebwamu olunyomu kwabo ye Papa Misa Kisemakula. Ekyo kimanyiiko kikojja. Ekyaki? Ekyo mwana wa munywanyi wo Bisirikiro. Himanyi nti Bisirikiro alina omwana. Ani abadde akiyita ekipya ntayina. Mbu wammwe ku mikwano gya Kafeero era kyenkubuuzizza nti okizzeemu obijja wa sikubuuliza basooka bawaani. Namye nzize kugamba byensanze ku mutimbagano kuno. Ani abikugambye? Kuba buli kiri ku mutimbagano kirinako eyakikoze. Anti kojja labayo emitimbagano byogerwa nze nati ngenda okujja okugamba tuzirambulule bulungi abantu bazitegeere. Era ojja kwesanga nga buli wali video ya Bisirikiro nga boogera ku kyamwana batagingawo Papa Misa Kinga aline Kafeero. Mbu mikwano gya Kafeero era Misa gwe basonga mu okubeera nga alezula kibagamba ndi mikwano ate ne basonga ku Misa ki. Tolaba nti era either abakiwulira oba abakinyumya oba abakikoze nti be batategeera. Bw'ogamba mikwano kitegeeza nti olina kutaginga abantu bangi n'obateekawo. Kati bw'ogamba mikwano n'oteekawo omu gwe mbasaagala kuddamu kuba kitegeeza n'ebyoyogera tobitegeera n'olulimi lw'oyogereramu tolutegeera. Mbu bazze bamugaba anti bw'ogamba anti kati baba anti kati w'olabira okutegeera kw'abantu. Kati bw'abanga ataamuzaala yamugaba n'amugabira ate namuwono nkyane bamuwoli. Nze nina nagambye besimalirako obudde bwange. Omuntu asobola okuvaamu ekigambo nti omwana wa Bisirikiro wa Misa ki n'okikkiriza ndabira ddala nga talina magezi okwenkana oba nyinza omugeraageranya ku Maleere. Kojja Maleere ge gatyago ate era nyanti kati tegakyalabika gabanga muli bayinza butabitegeera. Kati mbageraageranya n'ekintu nga kye bayita ekiwotonono okimanyi? Ekiwotonono kigambo nkiwulira si kipya. Kiba empumumpu bwekula. Yes. Erina ekintu ekyo ekyefunya bwekiti ekivaako ne kigwa. Kati oyo bwe mugeraageranya. Kiba kiwotonono. Mukitereeze abagamba nti omwana we wa Misa ki. Kubanga Misa ki talina gy'ayinza kujja kulowooza. Kuba waliwo nyinza kale kanti kambaweeyo ne story emu.